Sabatula ku Spark amasanyalaze number 1 TV bampita Ziza Bafana Kasendwa Richard Bani Uganda made Uganda mwabale kulaba Spark TV kwetuli nnyo naye kyandinyumidde nnyo ng'osanze ntaddemu ekanzu yange eyavudde Dubai eyo era ngenda giteekamu ngenda kumema maaso awo era bagenda okunda ku video naje tugenda kubeera mu masannali kye bayita okubanga tunekedde nga tulinga bali abawarabu abaddugavu ebirevu bye bibulako nga tulinga bali abawarabu abakola ki abasalawo. Yes, tuli mu Idi byambala tugenda byambala era tuli ready kuba Idi etegeeza Idi Mubarak and said Mubarak etegeeza mmere nze ndo zanze singa okubwe enkokola naye lwakuba nti anwanira mulamu nti teyebaka ate tabongota. Propa yavuddeyo naga nti ali mu depression ng'agamba nti gwomu kubamu abamulese okwera mu depression wawambe ennyimba ze n'ozitwala. Ku nsonga ya Dr.Propa ekikulu otandise na kigambo nti ali mu depression singa totandise n'ekyo nandibadde oluusi oba mbaako nekyenjogera naye bw'ogaa nti ali mu depression kitegeeza ajja kwogera n'ekintu ekitategeerekeka. Omuntu yenna waabanga ali mu mbeera yonna embi tosobola kutrustinga bintu by'abayogera. Bwe yansangawo kuba waliwo yamuleeta nangamba nakola n'essaawa oluyimba saana aganobera mu vidiyo yange nenkola kibiki kati njagala kukola naawe luyimba nasooka nayingira mu studio nasasula jjukira ng'abantu yangamba gwe tofaayo ngenda kukusootinga era kye yasooka kwe kunsootinga kati ndowooza wanodoza yafunamu okolangozi wano ze nawulira nti yali alina ssente ze kubanga ali mby'amataka kuba yajjawo n'abakyala abanyarwanda baali babiri nagamba mwana bwe nazze wano n'abakazi abo abakazi abo nze nali manyi oba omukyala bwe kuba baali balabika bulungi abakyala b'amaanyi nagamba abakyala nabajjaawo ku bbaala ne mugamba nti nagamba abakyala nengenda nabo eri ekawanda nentuka ekawanda nasula kawanda ngendukira mukazi atutte ssente zange zonna ezibadde mu mmotoka yali tannamaliriza na music nga atandise okuyimba nga ne collaboration tugikoze kati gamba nze kati n'abantu abamanijinga studio kati nze nansootinga najja agire studio kate bwe yajja ye najjira mu kyekifaananyi kyeyajjiramu omusajja yevuga omusajja alabika bulungi akola kibiki okitegeranga embeera yonna agiteekawo buli omu so kati ayinza okuba nga depression oba alina gyagijje walala naye nga si mu music eno omusajja mugezi nnyo simanyi nti Dr.Propa ayinza okubeera mu depression sikiwa kubanga waliwo abantu abagezi mwene ensi kati Propa bano abasajja abagezi okitegera Propa musajja mugezi ennyimba ze weeziri kati ani azikutte producer Shidbits bakolera naye ku studio ye fe ono yajja kuleeta business ye okitegera natuta mu mbeera eno biki najja wano lumu yajja wano akola nenga Shidbits umukolera ennyimba ze okitegeera kubanga tetujja mumusobola ndi faani we era namukwata musira binakwatagana ne weeks nga 2 twatama mutwala nakuba n'ebivulu nengenda naye jinje eyo Masaka nentambula naye nga okitegeera kwegamba olwokuba waliwo mpozi nga alina ye kyabalooba ng'omuntu okuyisaawo ekyo kiri okke naye tulina baganda baffe be tukyalwanako bajjami culture baroki giant okitegeera ate nga abasajja balaba bategeera bakola kine bo balina ensi gye bayingiramu. Dr.Propa alina amaka, Dr.Propa ali mu property, Dr.Propa alina abantu abadde bamukolera wano social media ze nga bajja wano omu yava onaga namugulira wali za iPhone computers iMac nakola kibyonna. Propa is not the omuntu gwe musuubira nti no ekyo simanyi nze naye let's wait by the end of all this oluusi mwe mujja kumaliriza nga ate mwe mutugamba banne omusajja kwaffe tetulina menti kwogera bino byonna naye because bino bino byogera lwa depression gyagambe gyakola ki gyali mu so that ne bw'aba alabye akatambi kano afunemu byakola ki byalaba legacy omusajja avuga mu new model omusajja alina omukazi akola mu gavumenti omukazi muka Propa akolera gavumenti kati Propa omusajja oli omusajja alina omukazi mu America